nange nenkuddamu nenkugamba nti yeyo endowooza yaabwe bonga buli kiseera ekibi bakiyita kirungi ekirungi ne bakiyita ekibi ekirungi ne bakiyita ekibi bewunzise yeyo endowooza yaabwe agambanga nti I have read Uganda with clean hands. I have read Uganda with clean hands. Yo Apple Milton Obote yoyo era naye abantu bangi balowoozanga nti yabbanga sente za gavumenti. Ekikulu kye tulina kye twasinza ebibiina ebirala byonna kye tukyasinza ebibiina ebirala n'olwaleero UPC nungi nnyo mu kukola pulaani. Alright, abawole ffenna abalungi banaFlash Station Uganda mwebale kwekumira ku mpewo tusiima nnyo tusiimira ddala ate mbeebaza mwebale kwagala Mzee Paul Kasirye omwana w'omuntu waliwo abeetumye dda amanya nti kati nabo be baana b'abantu kuba nti bafa nnyo ku nsonga ezikwata ku bantu b'Ebungereza bakwagadde nnyo era ne basiima ekizibuko kyali nti nno luli program gye twasooka okukola abayagala okukola banga oli live baali bangi ne baleeta piki obwana buleekaana byonna byonna kugamba byali bwe bityo so mutusonyiwe ebyali maloboozi twafunyeko plan kunu tusazeewo ne twekoka be twekwese ebireekaana mutusonyiwe bijja kuba bitono tuno okusinziira ku lulinga program bwe yali mbasiima nnyo olw'okutwagala ate mwebale kwekumira ku mpewo zaffe. Paul Kasirye omwana w'omuntu waali with the untold story ebintu nga bwe byali mu nsi nga bakyali mu buyinza naye gye byaggweera nze isimanyi byaggweerawa naye nga UPC ekyaliwo yamanyi nnyo kale tugenda kulaba maanyi gaayo naye kyasinga okunsanyusa bineraba UPC yo ng'ekola bweti ng'egamba yeegaliza buli muntu ayambuke bineraba ate FDP yo nekola ekikuyo nga egenda tukuba bukubi ngumi betwalabayo NRM negamba kale omujeke yababaawo abasigadde mwevungire wano yo UPC yegaliza buli muntu mwina kwe tuli mwebale kwereza ate mwebale kwekumira ku mpewo mukulu Paul Kasirye buza kwatulaba n'abakwagala ennyo abali Ebungereza abali Kampala abali mu America abali mu Argentina Ethiopia Indonesia Tanzania Kenya Abu Dhabi all over the globe febani katonda badde obulamu naye nga muzeeyi wange leero senyiga yakutabukidde ne si COVID-19 temutya jab bazimukubaako badda kati abamu bagenda mugato taddeko mask. Yes, we are very safe and protected, so tetwakozesa AstraZeneca yakuba n'ogweri ekigwo kale so ffe tuli okuweereza ensi mukulu Kasirye omwana w'omuntu jjajja wa UPC gwakyaliwo okyaliwo buza kwatulaba tugenda otandikirawo bannange mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mwebalire ddala kuwaayo kadde kammwe kuwulira ebyo byetwogera ne byetwagala okubatuusaako. Katonda yeebale okubakuuma, Katonda ayongere okubakuuma n'okubawa emikisa gye mu buli kyonna. Mukama Katonda musaba anyambe byonna bye ngenda okwogera mbe nga mbyogera ku lwa Katonda n'ensi yange. Awo tugamba bugambi amiina.
kulwa Katonda n'ensi yo. Amiina. Amiina. Weewaawo. Akali mukulu Paul Kasiri, ensi eno twebaza Omukama nti abawadde obulamu atuwadde obulamu. Naye ate mmwe obulamu bw'abawadde bwasuukulumako nnyo ffe bwe twakalabako essaawa zino. Abamu ne bagamba nti essanyu lye tulina mu Uganda lyava ku UPC. Essanyu lye tuliko essaawa zino. Naye ate abamu bagamba ebizibu bye tulina essaawa zino byava ku UPC. Olowooza lwaki bagamba that every problem Uganda is going through, it's under the results of UPC. Lwaki abantu balina endowooza eyo nti UPC yatuleeta ebizibu byonna bye tulina ennaku zino? Eyo endowooza yaabwe. Eyo endowooza yaabwe. Awusitegeddeewo. Ekibuuzo ky'ombuuzizza ogambye nti newandibadde UPC eyina ebirungi bye yakola, naye ate oyambisizza ekigambo kyekigamba nti abalala bagamba nti yaleeta obuvuyo. Si bw'ogambye? Nange nenkuddamu nenkugamba nti eyo endowooza yaabwe. Awo tukomye. Ansa yekomye awo. Kaka nawe lwaki olowooza nti endowooza yaabwe? Endowooza yaabwe, buli muntu Katonda bwe yali atutonda, buli muntu Katonda yamusibamu akapaketi k'amagezi mu mutwe. Akapaketi k'amagezi ako buli muntu katuteeka mu mitwe gyaffe kalimu ebintu bibiri. One, kalimu okwawula ekirungi n'ekibi. Waliwo abalina omukisa bo buli kiseera ekibi okukiyita ekirungi. Waliwo ekiseera ekibi okukiyita ekirungi. Bo nga buli kiseera ekibi bakiyita kirungi, ekirungi ne bakiyita ekibi, ekirungi ne bakiyita ekibi. Beewunzise. Eyo endowooza yaabwe. Era nanti mayimu abantu abakulu mutera okwogera in Proverbs, mu prophecy style, era ne mutuleka nga tetukitegedde. Kakati bano abagamba nti nno UPC yaleeta obuzibu, okiwakanya? Endowooza yaabwe. Kubanga Yesebo, bulijjo kugambye nti kibi, ekibi okukiyita ekirungi. Naye twandibadde tugamba nti buli muntu yandibadde afuna olupapula n'afuna n'eruula. Olupapula olwo n'alwawulamu emirundi ebiri. Sayidi emu n'agituuma ebibi, sayidi endala n'agituuma ebirungi. Ebibi n'abiwandiika ku sayidi y'ebibi, n'ebirungi n'abiwandiika ku sayidi y'ebirungi. Ekyandisinze obunene oba ekisinga obunene ku kyo ky'oboogenda nakyo. Amakulu gaakyo UPC balabe batekeko luula wakati awo. Balabe ebirungi bye yakola n'ebibi bye yakola. Kati wakati gw'ogamba otya? Ebibi bwe bisinga obungi batuteeko omusango. Weewaddeyo. Ebirungi bwe bisinga obungi tubateeko omusango. Awo nkulaba. Tukyawamu ekyo ekintu. Gwe mu your personal analysis gwe nga kinoomu nga omwana w'omuntu. Amaya wali yangambye yali PS wa Obote. Sobe bakuyise.
si kibi nakola bubi wakola bulungi PS Wobot n'ebiwandiiko saatambula nabyo rekodi zizonna mu ofiisi zasigalayo ne kati gyeziri nekakati gyeziri bagende bazinoonyerezeeko mugende munoonyereze bw'oba olina omusango bakukimi oba nina omusango bansibe kyenjagala okugamba gavumenti ya Uganda People's Congress bwe yagwa nga luli bwe nakugambako nalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa bingi mu byo nalina omulimu ogw'okulabirira yuniyoni y'abeegasi b'e Masaka naye amangu ddala gavumenti egudde abantu bangi badduka okugenda mu bitabo e Masaka balabe Kasimayanja sente ze yabba mu yuniyoni bakutandikiraawo bantandikiraawo kaggwerawa tibansangako yadde zeereegi era olunaku olumu nali ntambula mu kibuga kyaffe Masaka kwe kugwa ku musajja mukulu muzeeyi Honorable Sewanyana yali member wa parliament ne tubuuzaganya oba awulira oba tawulira naye bino bye bigambo byaŋŋamba oyo Honorable Sewanyana yes Kasimayanja webale kukulembera bulungi union twali tulowooza nti wabbanga ssente mu union era mangu ddala twagenda ntandika okufuuza sitwasangayo ssente yonna gye watwala Honorable Sewanyana waali n'olwekyo mukama wange Apollo Milton Obote yagambanga nti I have read Uganda with clean hands. I have read Uganda with clean hands. Nange nenyumiriza tiyuni Masaka nagikulembera bulungi with very clean hands. Kubanga fwe Apollo Milton Obote yatutendeka era nga atukubiriza obutagezaako kunyaga ssente ya gavumenti obutagezaako kunyaga ssente ya muntu tekikola yoyo Apollo Milton Obote yoyo era naye abantu bangi balowoozanga nti yabbanga ssente za gavumenti basaawo n'obukiiko bumubuulirizaako obanga yabba ne basanga nti Apollo Milton Obote talina nusu ya muntu yatwala mu gavumenti ne bwogende ewuwe olwaleero era ngo mwakokolo ennyumba ye yategula eri ku kkubo bwete n'ekiyungu kye mwe bamufumbira emmere nakyo weekiri emmanju w'ennyumba nothing else. Yali musajja mwetowaze yali amanyi Katonda yali ayagala nnyo abantu banna Uganda n'ensi ye abantu nga bawaayiriza so UPC tayina essanyu lye tuliko lya UPC si bizibu bye tulimu bya UPC essanyu abantu lye balina olwaleero n'embeera gye balimu ebizibu byabwe si UPC jo manyi UPC eleeta obuzibu tubonaabona kati lwa UPC kati emyaka 4 mu 2 oba mu 2 oba mu 4 ndowooza 4 Yoweri Museveni azze era UPC eriwo era UPC yeriwo yerisa abantu akakanya nga bali kati si UPC waliwo ayasindise message nangamba nze mu nkubuuza ekibuuzo kino olowooza Museveni yayina any reason to fight UPC
waliwo ensonga yagamba kakati katutandika okulwanyisa UPC ensonga eyo yaliwo. Did you have any reason to be forward? naye yennyini Yoweri Museveni ebbanga lyamaze mu gavumenti takuwanga nsonga nti yalwanyisa yalwana okujjako UPC olw'ensonga ABCD. Talina nsonga. Talina. Ne bwe tubeerawo atudde wali nga atudde wano mugato nnyonnyola ensi kuwasinzira okulwanyisa UPC. Talina nsonga. Okujjako ensonga gye yalina eriemu. He was and he is still over ambitious. Yeah. Juzi wagana n'ogamba nti no Museveni mugezi nnyo. N'ogamba amagezi galina yayiga yo okulimba. Nakugamba nti Museveni atusinga ekintu kimu. Era asaana yeebaze afukamire wansi yeebazenga Katonda olw'amagezi ge yamuwa. Museveni Katonda yamuwa amagezi mangi nnyo 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 ag'okulimba. Ali n'amuwa omukisa. Ebirimbo byaleeta mu bantu n'abalimba abantu bakkiriza. So nga bulimba bwereere. Yamuwa amagezi amangi ennyo nnyo 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 ag'okulimba. si agatukulembera si agatugamba bali mukole bwe muti. Amagezi ag'okulimba nga bwe kugani mwe muyita ne mukkiriza n'abafuga. Naawe akukyakutwaliramu. Nsiganye tenagamba yali ku nkata. Naye nga mu magezi gange Yesu sikkiriza nti anfuga kubanga nkulemberera mu bukyamu. Nsiriseemu ako nange neŋŋamba owaayi olina omukulembeze owo w'omulala oba kufugira mu bugubi. Mu bugubi omukulembeze gwe nnina ye Katonda wange. Oya omukulembeze owo ye Mukama Katonda. Mukama Katonda wange ayawanirira eggulu n'ensi okutali empagi. Eyagulumira oyo Mukama oyo. Nema abantu abakulu mbatyako kintu eki ne ku mulembe gwa bote bagambanga ntya Mukama Katonda wali omu ali eggulu n'ensi. Ate bote yali akolanga ati yali mukama wo nshanga ogumita mukama wange. Era yatyanga nnyo Katonda. Obote nga musajja mukristaayo. Yali mukristaayo mulungi nnyo. Bethe ne mukulu Tibuhaura president w'eggwanga essaawa zino mukristaayo. Kambuze ko ekibuzo kiranga tunatera okumaliza ku programu nti ebizibu amakulu gaakyo ogamba ebizibu ebiri mu ggwanga si UPC si yabireeta. Nkugambye tutuule oli aleeta ebizibu bya UPC abiteeke wali nange neeta ebirungi bya UPC biteeke wano tusse mu minzaani. Ebibo binasinga obungi nga mutuwangudde. Ebirungi binasinga obungi nga tuwangudde. Buchanga NRM ejja buyinza. Tonabayo bibi byekoze oba birungi byekoze. Omuntu Katonda bwe yali atutonda. Nkugambye si kirungi kutunulira side yemu yokka. Otunako both sides. Totunulira side ya bibi. Oba ebibyo birabye nga obinotinze. Okay. Ne noonyaako ne ku mukono omulala teriyo kirungi kikoleddwa. Olwaliro njagala okugamba.
mu bintu gavumenti byeteekeddwa okukola nga gavumenti ya NRM terina byekoze ebirungi gye biri byekoze. Oh yes. Erina enguudo zeekoze. Mwezaabalema ku UPC. Tizaalema yasangawo yayo ayongeddeko buwongezi. Ayongereza ku pulani yamwe gye mwalina. Yes. N'ekirala ndowooza ekimu ku bintu bannaffe batategeera bulungi bwe twawukanira UPC mu bibiina byonna ebyali bibadde mu Uganda wano eri waggulu nnyo mu pulani waggulu nnyo mu kuteekerateekera eggwanga lyaffe UPC eri waggulu nnyo era y'ensonga oba okyajjukira waliwo oba tiwaliwo obisoma mu mwaka gwa 1998 nali siriwo mzee nga okulonda kuwedde abantu baleekaana oba okuleekaana akankimenyewo kuba nyinza okubanga naye beemulugunya 1998 ng'okulonda kuwedde nti UPC yabbye obululu naye ndowooza noli nakugamba nti Uganda yonna yali esaliddwamu constituencies 125 ebibiina byavuga yali UPC DP ne UPM eyamukuluti obulwa mu bibiina byonna okubala obululu nga kuwedde UPC nesinza namba y'ababaka abaali balondeddwa okujja mu palamenti. Munnaffe owa DP Paulo Semwogerere tiyasobola nakufuna ababaka bifo 7 mu ggwanga lyonna okubijjuzaamu abantu. Bweba yabiweza yabisukkawo katono nnyo ku 7 ekitegeeza nti 7 yali agifunye olidde naye ng'akyetaagayo ebibaka ebifo ebirala bimeka 50 okweza 100 yali akyetaagayo constituencies 25 constituency 5 endala 55 ekitasoboka oba kale katumuwe 75 awezeko 50%. Awezeeko 50%. Tekyasoboka. Naye tiyasobola kuzifuna. UPC neesimba ababaka baayo mu buli constituency. Twaleeta ababaka 125. Lwaki temutufuga? Wayi Muganda agamba nti munnakusinga nsumika. Oti ebijja bitootiira. Eki? Sikitegedde. Munno yesebo akusinga ensumika wabiteeka ku mutwe ne yeetikka ti ate ebyo ebijja bituutiira mbadde mebagamba nti wakusinga ate lwe mbadde nteeka olwanjawulo nnyo olumazeeyo bulungi ng'omusajja Omuganda. Munno bwakusinga ensumika kkiriza nti bampangudde kyekizibu kyetukyalina ekyo kya bwa muntu kubanga ne bwe tugenda mu kisaawe nga tugenze kusamba omupiira eri ttiimu nebeera eri naffe netubeera eri ffe netuteeba egoolo 3 ttiimu ena neeteba 2 egamba era liifiri yasaliriza kubanga tuwangudde kwegamba abawagizi baganya okukkiriza ekyo kiri mu butonde era singa liifiri yosi yasaliriza olaba negundi oli yakoze ettemu tiyamufuuye
simanyi olaba nayitawo n'ateeba. sasa amukubye eyo ya UPC UPC yakubanga ka straight twabagamba obanga mugamba nti tubbye kutegedde ntwale mu kooti ababaka baffe mugamba nti abo babbye obululu mubatwale mu kooti n'obujulizi tibagendayo emyaka 5 egigwako nga tibalina musango batutte mu kooti batuvunaana ki? Ekikulu kye tulina kye twasinza ebibiina ebirala byonna kye tukyasinza ebibiina ebirala n'olwaleero UPC nungi nnyo mu kukola pulaani bapulaninga bulungi nnyo. We are very good planners. We are very good planners. N'okukakasa ekyo okulonda kwa 2008 nga kulwedde abantu bateekawo ebigambo ebyo UPC yatubbye obululu babayita batya bano ab'ekibiina kya waliwo bannaffe abajja kuno ba election observers abava mu nsi ez'ebweru international observers bwe bajja babeera wano ne babuuliriza buli wantu wonna ne bakebera ebiwandiiko byonna baatuwa ekigambo kimu UPC tiyabba bululu wabula they were very good planners. Strategically genda okufunaakani observer eyo ekigambo ekyo mwekiri they were very good planners. N'olwekyo kikiri kyekugambye nenkugamba nti omuganda ga nti munno bwakusinga ensomeka togamba nti ate ebyo bijja bituutiira. UPC mwali b'amaanyi. We are very good planners. So nga omaliza kwekyo otegeeza ensi UPC tiyayina see a cause of the problem that Uganda is going through. Neither the achievements of UPC that we know kusanyika ziriwo. Nazo ziri unbeatable. Yogera bintu nga bina byojjukira. Ndala mu social oba economic oba political oba spiritual bintu kikejo. Economically kiki kye mwatweka in terms of infrastructure UPC? UPC mu bintu ebingi byeyakola ogambye economically. Yep. Olowooza Uganda Commercial Bank yatandika ddi? Kyekimu ku ebyo Uganda Commercial Bank ekyekizimbe ekyo? Oh yes. UPC yakizimbawo? UPC yakizimbawo. Eno government anateeka ku kipya beddawo? Yadde okubako kalangi nga bwe kyali bwe kinikira olwaleero nga Bible bayogera nga bwe kyali ku mulembe gwa UPC bwe kirine ku mulembe gwa mukulu President Museveni kikyo nenga foundation ya UPC mwali b'amaanyi. Now that is economically. Ate ku malwaliro ku malwaliro UPC yasobola okuzimba amalwaliro. Okyagajjukira? Amalwaliro ago negasaamu byonna ebikozesebwa nga mwebiri
amalwaliro mwabangamu eddagala bannaffe abatujjanjaba baabangamu ebitanda byabangamu amasuuka gabeerangamu n'ebulangiti ez'ebikibwa abalwadde siku zino zanaba gye twalabako juice ezisiibwa abantu edda UPC nga yakola noyogedde nkugambye luli wali nakugamba nti Apollo Milton Obote n'ekibiina kye kya UPC kyasobola okuzimba mu byenjigiriza senior secondary schools 22 eziri mu ggwanga senior secondary schools 22 nga zonna zaabawala okuli Nabisunsa girls Bweranyangi Christ the King iri wano waffe Kalisi yes Our Lady of Lourdes eri Ebukumi amasomero 22 for girls UPC egirebaawo ate singa kiyali fitina kumpi Bulaaya ku mulembe gwa UPC kubanga ffe enkiso kye tulina ku bannaffe abalala okuweereza abantu kyetukulembeza service delivery to the people. Service delivery to the people is our first priority. Awo wetuli gwe omuntu omwana w'omuntu olowooza kiki ekyaleeta UPC okuvaawo? If service delivery was very fine, health sectors were okay, economic sectors was fine, nga gwe chairman wa cooperative unions, do you think what went wrong? Fitina. On public answers. Fitina. Era n'abaleeta nankanyani okugwa kwa gavumenti yali fitina. Omuntu awaganya alowooza nti anaagira ki? Anaayitawo. Nga bwe nakugamba luli obanga bwe nkugamba kiki ekyaleeta Idi Amin? Erwanyisa UPC. Kiki ekyaleeta Idi Amin okusuula gavumenti? DP ali mu lukwo olwo olw'okusuula gavumenti Obote. Abangereza baali mu lukwo olwo. Lwaki nkugamba nti DP yali mu lukwo olwo ng'erowooza nti amangu ddala nga Obote agudde DP egenda okutwala obuyinza. Naye tekyasoboka. Tekyasoboka. Muganda agamba nti lw'oyagaliza muka kitaawo nti luta nnyoko. Era nyongereko. Era abayagaliza okusuula UPC naye waliwo kijjo basuula, in other words. Be baasinga okugwa mu nnyanga. Be baasinga okugwa mu nnyanga. Oba oyagala nkuweeko ebyokulabirako. Bitweko nga 2-3. Olw'omulugubu oguyitiridde nga balowooza nti UPC bw'eneevaako DP ejja okutwala Bendikito Kiwanuka waali UPC yamutta. Kwe tuliko Untold Story n'omukulu Paul Kasirye ng'akyatuyitiramu ebintu nga bwe byali mu biseera ebyo mulembe gwa UPC, era twagala tunnyonnyola obulungi. Yalowooza nsonga ki lwaki UPC teri lunaku olwaleero. Yagamba nti no fitina y'abantu. Naye oli afubutuka eri gy'avudde yonna n'agamba nwanise UPC. Temwalina nsonga wadde n'emu. Tiwali.
gwe bw'otuula bulungi wansi n'obuuza Yoweri Museveni nti ekyakutwala mu nsiko okutta abantu kyali kiki? Talina nsa gyakuwa. Gwe nakugamba natambula nnyo mu Luweero omwo, naye waliwo incident emu waliwo amaka agamu simanyi oba kino abakosa bannanga abo simanyi oba bakyaliyo, naye njagala omuntu alimu ak'obuntu bulamu nga Katonda yakutonda n'akussa ku nsi. Natuuka e Luweero ne bandaga amaka n'abazadde ba Museveni abo nga bali mu nsiko. Ebimu ku bikolwa bye baakola. Waliwo omukyala baluulu naye nga bali Luweero. Omukyala lega atadde obuugi, sefuliya y'obuugi kukyosiga n'akwata ensuwa agende aleete amazzi, n'aleka ekyana kye kito waka. Ndowooza oluziyinza okuba nga lwali kumpi, alowooza ajja kudduka mangu akomewo. Naye abantu ab'emitima emibi olw'okuba bamanya nti amaka ago gaali maka g'aba UPC, omukyala nga taliiwo tannadda kuva ku mugga, baakwata ebbujja eryo bebi ne bamunyika mu buugi. Bantu kyabo omukazi agenda okuva ku luzzi ng'omwana we ali mu buugi atokota. Eyo embeera Museveni gye yatuusaamu abantu b'e Luweero. Ne bwe tugenda kaaka ne tubuuza where that incident was, bajja kutwalawo. Kyali kibi nnyo. Omwana talina kyamanyi, muto, ne bamunyika mu sefuliya y'obuugi. Ekyo kikolwa kya bwa muntu. Bamuntu nsolo. Kakati bw'oleeta ekigambo ekyo, wano gavumenti ng'egudde. Waliwo abayeekera abaayitako mu kitundu kino ne beeyambisa ebigambo bye bimu by'ogambye, era abantu bwe babuuza bajja kuga nti twabiwulira. Ne bagenda nga bagamba kati ffe ba muntu nsolo tuzze. Oh yes, ffe ba muntu nsolo tuzze. Nabo bakkiriza nti no si bantu, empisa zaabwe si za mu buntu. Nga bwe nakuyogera luli nenga nti ekyansindisa e Luweero kugenda kubuddabuda abantu b'e Luweero nakuzza mitima gyabwe mu mbeera. Oyo oliko bote 1 bote 2. Olutalo lwe lubeereddwa olwa Museveni. Obote 2 awo. Nengenda mulimu nengukola. Naye mu kukola omulimu ogwo gye nasangira ekikolwa ekiri eky'obukunyika omwana mbuuzi. Ekyo olowooza Katonda yakiramula atya? Olwaleero tulina ebigambo
tuteekeddwa okumanya eddiini zaffe zonna zitukubiriza era zitugaana. Zitukubiriza nti teri kintu kibi nga kwesitaza mwana muto. Kibi nnyo nnyo, kibi nnyo 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 okwesitaza omwana omuto. N'ebyo Obote Museveni yabikola eruweero. Bona agenda okugamba ojja gamba nti wabalabako oba wawulirako. Naye kye ngenda okubuuza neebuuza lwaki ogamba Museveni yakola ekintu ekyo? Nzija n'ensonga nzikuwe. Munankani Museveni amaze okuwamba, waliwo eŋŋombo ya Bukadogo, ogiwulirako? Kadogo bwe bwana obwo obuto Child soldier bwe yalekuluutinga ng'amaze okutta bakadde baabwo okubayingiza mu ki? Mu system. Bwe bumu ku bwana obuto bwe yasindikanga okugenda okutta abantu. Nkoma akafaananyi embeera eyo nga bwe yali. Embeera eyo yaliwo. Be baana abavanga mu masomo emyaka 12, myaka 10, myaka 6. N'abuwamba n'abutwala ng'abugambye nti mujje mbatwale abasirikale b'Obote abasse kitammwe ne nnyammwe bagenda kukomawo nammwe babatte. Can you imagine? Oyo Mukulu Paul Kasirye atutotola embeera nga bwe yali mu biseera ebyo awe tutaali. Naye mu bigambo bino nga bw'obyogera bw'otyo olowooza ffe abaliwo n'abaana ffe tugenda okuzaala tuyigamu ki? What would be your personal opinion kyetwalizeemu ate tukitwale ng'ekintu ekikulu? Tetuteekeddwa okumanya teri kintu kisinga bukulu oba kintu kirungi ng'omuntu okwewa respect, self respect. Kwenyini weewa ekitiibwa kino ga nti mukutegeera kwange ekitiibwa kyange wano nkoma kino nteekeddwa ensaanidde okikola sisaanidde ekikola. Kigamba twegemu nti regime eno yonna ebaddewo byebyo bibaddewo. Naye ate kyekinga okutunyusa Mukulu Kasirye omwana w'omuntu nti lwaki golooza lwaki gavumenti zonna ezibadde mu Uganda buli gavumenti evaako eyiwa musaayi? Lwaki kiri bwe kityo? Obote Binaisa bwe yavaawo, Tito Okello ne bavaawo, Obote wano ne bavaawo, Bamini ne bavaawo, Obote tunajja, kati uno Museveni kwali. Olowooza lwaki buli regime ebadde ejjawo ebadde yakuyiwa musaayi mu ggwanga? Ate njago twenewe forward nti tusuubira twalikoze bwe tuti obutaddamu kuyiwa musaayi. Ekitwetera ebikolwa ebibi ng'ebyo butassa kitiibwa mu bannaffe abato abakulu n'abatali mbuyinza n'abali mbuyinza. Butabassaamu kitiibwa n'obutassa kitiibwa mu kikolwa ky'ogenda kukola oba kulaba kibi ky'ogenda kukola mu bikolwa byo. Kyo kibi nnyo, kyo kibi nnyo. Kaakati kankuwa ekyokulabiko kyangu nnyo nga bwe tutudde wano. Singa oyagala okufuuyisa omusulo nodda wano ebbali bw'oti eweekanga ng'eri waliyo omwana ofuuyisa omusulo oba okwekanga kufa abasajja oyinza okukikola nga musajja muno yagira ki naye bw'abeera mukyala nga yajja
tosobola toyinza kikola omukyala n'omwana toyinza kikola owadde ekitiibwa kikola kyogenda okukola yes n'oli omuwadde ekitiibwa yes awo oteekawo okugumiikiriza nga nti kabamale kumpitako oba kamale kubayitako totofungula ofunguzi mpale notandika nedda tuwewadde ekitiibwa naye tuwadde ekitiibwa era bw'okikola bw'otyo abakulaba bagamba kyono muntu ki oba waggwanga ki yakulirawa simanyi kitegete wakulirawa kati ekyo kikwataganirawo ne kituva okwogerako wakulirawa empisa ez'obwomuntu empisa tulina control muntu ateeka okuba ne control kino kikoleka kino sikikoleka kakati njagala nkugambe twena tuli bantu bakulu kati kumakya naye bwekuva wano ewange okutuuka emmanga eri ako nakaserengeto singa otambula awonna nomagamaga eno nomagamaga n'eno noddamu nomagamaga eno nomagamaga eno ng'omusajja omukulu newankubadde tiwali akulaba tolwa kikwasa ensonyi okufuyisa ku kkubo okugjamu empalo opamye ku kkubo oya yes oba waliwo akulaba oba tiwali akulaba mu bw'omuntu sikijja mu bw'omuntu sikijja nojjamu empale nodda ku kkubo nopama ku kkubo tolina mpisa tolina mpisa towadde ekitiibwa mpisa towadde ekifo mwokoledde ekikolo kyompisa n'abanaayita wonna tobasaasi kaka kyoliko nti era kakati njagala nkugambe bwe bw'obeera waka bw'obeera waka simanyi bannaawe balabe bafunira naye obeera waka nga wali watuddewo obwana wali obuliramu ekikuziyiza okutambula okugenda mu toyi ng'abaana bakula naddala toyi ngeri wabweru yes oliramu baana bandaba toyi nungi irimu enzigi erimu naye abaana kola action eyo kwekola ng'ogenda munani weekanga weesikamu webayita obuntu bulamu so amakulu gaakyo ekizibu kyaffe kyabula kigamba nti lwaki buli gavumenti evaako eyiwa musaayi buli gavumenti evaako mu uganda mu uganda gavumenti evaako eyiwa musaayi kasita emmundu yajja mu nkola yaffe tetukyayinza kwewala kuyiwa musaayi kuba tolina woogenda kugenda osange olinga atudde mu ntebe gagwe nzize njagala okutula mu ntebe eyo agaye kayise butwala kizibu era butwefuke anasinga yanatwa era kijja kutuuzayo ku kiri kyenakugambye ekya respect kikulu nnyo respect ekikolwa kyeŋŋenda okukola kigenda kuvamu birungi ki ekikolwa kyeŋŋenda okukola kigenda kuvamu bibi ki babyenkanawa sorry awo tutuuse tituwangana kitiibwa tuwa banno kitiibwa tuwewadde ekitiibwa byetera okuleetera ebyo ebintu mu ggwanga lyaffe Uganda kwe tuli ku mpewo tukyabaweereza awamu n'omukulu Paul Kasirye omwana w'omuntu atuyitamu ensonga eno nga bwe yali ate atwa newe forward nga bwe twalikoze mukulu Paul Kasirye kwe tuli ku Flashlight Channel Uganda okubaweereza n'omukulu Paul Kasirye mwebale kumwagala mu programu zaffe zenzetera okukola
tuli basanyufu nnyo ate mugoberera. Lumbuye John ow'Ebungereza mukwano gwo tumutubiddeko nnyo awamu ne Lumbuye John munnange nkulamusizza webali Mukama yebali kukuuma ate nkusaasira olw'okufiirwa muganda wo omugenzi Father Dan Semyalo muganda we yafa bamuziika Kirinda Mityana. Olina gojjuka yenna mu bantu ba UPC nga mukwano gwo angaakyaliwo ng'ali mukulu nnyo bangi nnyo beebaliwo bangi nnyo era tujja tufuna akaseera tubakyalireko sigaanyi bangi tugende tuwayeemuko nabo tulabe. Baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya